الحمد لله والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. matendo ga Allah nanyini buyinza kufe tewali ayinza kusalawo kiza kuteeka kubeerawo mu kiseera Allahu tabaraka taala kyayagadde kibeerewo, ye nayagala ekiki kibeerewo ekya Allah nekitabeerawo kujjako Allahu tabaraka taala wamaanyi era wa buyinza ku byonna ebitambula ku duniya wano n'ebitambula ebigenda okutambula yawma alqiyama. Baddu ba Allah, ku nsi we tuli tuwangaala, Allah tuwadde ebyengera byamaanyi era nga nabyo bingi. Teri ayinza kutegeera kyengera nti kyamaanyi okujjako nga kimaze kumuvaako, naye twagala tutunuulire ekyengera ekyenviiri Allahu tabaraka taala zeyatuwa. Allah yakuwa enviiri ozaalibwa mu lubuto lwa maama wo ng'enviiri nnafu, enviiri mpeweevu, ntegeezeza ku mutwe n'okula enviiri ezo ne zigenda nga zikaluba, akawompo ne kaguma, n'obeera ng'otereera omutwe ne gubeera nti gukola ki, gonna muddugavu. Kujjako abamu abazaalibwa enviiri nga za brown. Kiyinza okubeera ensonga ng'evudde ku bulwadde kubanga butonde bwe butyo Allahu tabaraka taala bw'asazeewo zibeere enviiri nti za kala nzirugavu oba ya brown oba kale endala yonna. Naye kale eyo bw'okula etuuka okubeera nti efuuka kale eya gure oba kale enjeru, ogamba nti omutwe gutukudde, takyalina luviiri luddugavu oba mulimu enzirugavu n'enjeru. Naye bw'okula enviiri enzirugavu zikendeera. Ekikulu kiri ki? Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayogera hadithi ng'atugaana okubeera nti tufuula enviiri ezo eziba zeeruse, okubeera nti tuzizzaayo mu kala enzirugavu. Agamba atya? Baleeta taata wa Abi Bakari Siddiq radiyallahu anhu ayitibwa Abu Kuhafa ku lunaku olwa Fathu Makka, ng'omubaka Muhammad sallama avudde e Makka, avudde e Madina ng'addizibwe azze e Makka nga Allahu tabaraka taala yamusuubiza. Naye wa ra'suhu wa lihiyatuhu kathagama baydaan, ng'omutwe gwe gweruse gutukudde, temukyali luviiri luddugavu, n'ekirevu kye nga kikoze ki, kitukudde. Faqala sallallahu alayhi wasallama, omubaka n'agamba ghayyiru hadha al-lawn wajtanibu as-sawad, mukyuse kala eyo naye mwewale okubeera nti kala eyo mugiddugaza. Kitegeeza kala y'envi mugifuule kala endala naye temugifuula kala nzirugavu. Kiraga ki? Omubaka Muhammad sallama atugaanye okudaayinga. Sawaawo omukazi beera nti enviiri ozireka zibikkeko, Allah mmwe yabawa ekyengera ky'okuba nti omukyala obikkako omutwe gwo nezibeera nti tezirabise n'obeera nti gwozeerabira, naye oyagala okubeera nti ozunga mu bantu obalaga nti okyali mwana muto weekuumira ku mulembe, naye nga Allahu tabaraka taala amaze okubeera nti akuggyako eri ogenze obeera olabika mu kyenyi, yadde enviiri ozizizzaayo mu muddugavu, naye Allahu tabaraka taala abeera era alina obubonero obulala bw'atulaga nti okaddiye. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.